الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda malungi amajjubuga Allah subhanahu wa ta'ala yebitonde byonna gwebiwaako obujulizi ne bikakasa nti ddala ye mutonzi ate era yasinzibwa mu butuufu okusinzibwa, era ebitonde byonna ne bikkiriza nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala yakola ebintu bingi byewuunyisa. Tumutendereza Allah nannyini buyinza olw'ebyo bye yateresa abaddu be muno mu dduniya, ng'ebyamagero bye bingi ebyewuunyisa, ate era olw'ebyo bye yawunda n'abiwundira ebitonde bye byonna byonna muno mu nsi. Ne weewuunya nti ekinyonyi oba ekiwuka oba ekisolo awo ddala bwe kisaba kiteekeddwa okusula, era nga ggwe omulunzi oba ggwe olina kyokola kyonna bw'ogezaako okukitegekera awantu w'oteekeddwa kiteekera nti we walungi, ate kyo kiraba nga obulamu bwakyo kitulugunya. Ebyo biraga okuwunda kwa Allah, biraga enteekateeka ya Allah. Gwe ng'enkuba olwaleero etonnya n'obeera mu nnyumba n'owulira ng'empewo ekuyiseemu, naye ate nga waliwo ebinyonyi, waliwo ebisolo ebitalina mayumba we bisula, ate ng'enkuba bw'etonnya ebimu tebinakuwala era okisanga nga kiramu tekirwadde, naye nga gwe bw'ekkubako enkuba n'ekkuba bw'eti bakutwala ku bitanda. Ebyo biraga okuwunda n'okuteekateeka n'okuyooyoota okulungi Allah kwe yateekerateekera ebitonde bye. Allah kwe kukutonda nga bw'ofaanana bw'otyo, nga bwe wenkana nga bw'oli, era nga bwe ndi wenfaanana bwe nti Allah mwe kyekifaananyi mwe yanteeka ekisinga okuba ekirungi. Tumusaba Allah nga tumwegayirira asaasire omwagalwa waffe omusomesa waffe omulungi omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wamu ne basahaba n'abagoberezi be bonna n'abo abanaasigala nga bakyali ku kkubo eryo Allah lyateekerateekera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tusaba Allah ekitiibwa atusiime era atujjuule mu nsi muno nga tukyali basiraamu bakkiriza. Allahumma amin. Abaddu ba Allah mwene n'abazaana ba Allah bampuliriza, olunaku olwaleero era si lwa njawulo ng'ennaku endala bwe zifaanana, naye ate luba lwa njawulo ku mbeera zaffe ng'abejjukanya oba abayiga ku bikwata ku ddiini Busiraamu. Tuba n'omusomo gwaffe era nga gukwata ku bufumbo, era ng'ekitundu kye tuliko olwaleero tuli ku kitundu eky'enkuza y'abaana. Tutya abaana baffe bwe twagala babeere, butya abaana baffe gwe olwaleero gamba otula n'ogamba naye bannanga omulembe guno abaana ffe tuzaala abazzukulu oba abaana b'abaana baffe banaawangalira mu nsi ki eno ku mulembe ki guno, mulembe gwa .com, mulembe gwaki. Naye mu mbeera zonna z'olaba bwe zolaba nga challenges eri abaana bo abazzukulu abaana b'abaana, kiki ky'otaddewo gwe ng'omuzadde okubeera nti oyagala omwana mulembe ne gunawo nga gufaanana gutya? Biiznillah tegujja kumukyusa nga nawe bw'otyo bw'oli olwaleero. Omulembe kagubeere gwonoonese gutya ogufaanana gutya, ogamba nti wano nze we nasibira, era ng'ekyo ekintu ky'okola okikola lwakuba nti bazadde bo ogamba nti taata munnange yanfaako, taata yandabirira, taata yanjigiriza kino. Ensonga laki ekintu n'ekiba nga kizze kifaanana kitya tekikutwala ku lw'obuyinza bwa Allah. Ntwala omukisa guno abalungi mwenna okubajjukiza nti omukolo gwaffe guliwo ng'ennaku z'omwezi 29. Wali twagamanga nti 29 omwezi ogujja, naye kati 29 omwezi guno. Sabbiiti
ku lunaku olw'essande kubala olw'essande wonootuuka ku 29 omwezi ogw'ekkumi ng'omanya butereevu nti omukolo gwaffe weeguli. Omukolo gwaffe ogenda kubeera ku kisaawe kya Old Kampala Senior Secondary School. Tukutegeeza bulungi munnange ampuliriza nti omukolo guno gwaffe gw'abantu bonna gw'abasiraamu bonna teguliko nti baana bokka bali mu kilaasi wano we tuli naye buli omu wonna waali. Kitegeeza nti oba oli mu nsi yaffe Uganda oba toli mu Uganda oba oliwo oba oliwa manya nti naawe wooli era tukugamba nti oba toliiwo sindika omuntu tuma omubaka ajje tubeerewo ffenna omukolo tegwesittaza tetugenda kuyita nti omukolo gwaffe tugenda kuyita omuyimbi gundi ajje atusanyuseemu kubanga wano bwe tuba tusoma bintu byakuyimba byakuzannya nedda omukolo ogenda kuba gwa kitiibwa era nga guteekeddwa bulungi ku nteekateeka mu bennyini gye mumanyi obulungi era nga tubagamba nti byonna ebigenda okubeerawo temusuubira nti bigenda kubeeramu okwesittaza. So jangu n'abaana bo jangu ne bakyala bo mukyala wo bamaama bonna ffenna tubeere wamu. Ekifo kiseefu bulungi nnyo alhamdulillah era wagenda kubeerawo ak'okulya Allah kaana bategekedde gwe munnanga anaaba abaddemu abo banaasobola okukalya biiznillahi taala. So tunakuwala omukolo gwaffe ogenda kutandika obudde wa kumakya era tugenda gukomekkereza obudde nga bukyali abava mu bifo eby'enjawulo basobole okubeera nti baddayo. Ate ekirungi nti omukolo guli mu kibuga wakati mu Kampala taxi osobola okugifuna ekuzze gy'ova ate obudde tujja kubufunza biiznillahi taala tuleme kubeera nti tunyigiriza omuntu omu era wagenda kubeerawo ebintu bingi nnyo ebigenda okusanyusa mu nsanyusa ennungi ebigenda okulaga obwa Sseruganda. So tukusiba ntubeera nti obeerawo munnanga ampuliriza naye nga teweerabira nti era mu nteekateeka ennungi tukyetaaga mube ku bintu ebigenda okuteekateeka omukolo gwaffe tukyabyetaaga ebyokunywa ebyokulya ebyakikubajjukira nti byonna byetuteekateeka biva mu nsawo zaffe ffe nga abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah. So teweerabira ennamba zaffe zisabe ne munno yenna wadde tali wano naffe naye nga yeetaaga okuba kyawaayo naye kyemutegeeze mutegedde munnange ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno era omwaka guno ku kisaawe kya Old Kampala Senior Secondary School ffenna tubeerewo biiznillahi taala. Naam, tulaba agamu ku makubo getwalaba 99 mangi naffe tugenda kulabako 99 gokka lagaana abatusobosezza era nga wetukonokiza wano olwala tuli mu kkubo lya tutandikidde ku lya 770 gwe munnanga atawandiika tugenzegenze kitegeeze twatandika dda. Tulaba butyawo muzadde omwana wo n'omukuza mu nkuza ennungi n'abeera ekyokulabirako era n'akusanyusa. Tutandikiddewo tugamba nti attarkiizo ala fi'li alkhayri aw ala fi'li alkhayrat watta'at بنفس الوقت أو بنفس التركيز على المنع من الشر والمعاصي. omuzadde fuba nnyo okubeera nti okola nnyo emirimu emirungi ebyo ebintu ebiriwo okugondera Allah era mu kaseera ke kamu fuba nnyo okuba nti ogaana okukola ebintu ebyo kuba kugwe role model w'omwana oyo. Omwana alabira ku ggwe ensonga nti olaba nnyo nti omwana agamba nti nze taata nze maama. Olowooza lwaki abaana baagala nnyo okwettuma taata ne maama? Lwaki? Nti olw'obulungi taata bw'alaba era singa weetegereza omwana lwaki agamba nti nze taata mu kino manya nti taata bw'otyo bw'okola. Lwaki omwana agamba nti nze maama manya nti maama gwe bw'otyo bw'okola. Maama bw'obanga oli mukozi wa mirimu mirungi toli wa lugambo togeya tovuma toli mu bantu bawemula. Manyi waliwo bamaama abamu ng'ebigambo byabawabako toli mu bantu bawemula toli mu bantu bakola ki agamba nze maama era nga role model w'omwana ono omwana alabira ku maama. Omwana omulenzi alabira ku taata. So bataata mwenna bampuliriza bamaama mwenna bampuliriza mubeere ebyokulabirako eri abaana bammwe mukola emirimu emirungi ate mu budde bwe bumu mwewala okukola ebintu ebikyamu ng'abaana mwe baba balaba. Osobola okuba nga waliwo omuze gw'okola oba waliyo embeera ekutuukako naye bw'obanga embeera eno ekutuuseeko mu butanwa obanga ekutuuseeko weewale nnyo okubeera nti ogikola ng'abaana bagiraba. Omwana ajja kukulaba akutunuulire mazima kyagenda okussa mu nkola. embeera endala bwekuba eddala idaahu dawru fil banaat wa huwa dawru almar'ati fil islam. maama yolesa omulimu gwo yolesa obuvunaanyizibwa bwo eri abaana b'abawala. bamaama mwenna bampuliriza buli alina omwana omuwala wenna wooli beera kyakulabirako eri omwana ono yolesa obuvunaanyizibwa bwo eri omwana. Omwana omuwala yeetaaga kuyiga ki mu busiraamu ku myaka ki? Omanyi waliwo ebintu ebimu bye tuyigiriza abaana baffe abato abaana baffe abawala naye nga tebannaba kubituukako
obanga ebintu ebyo si byabwe mu budde obwo manya buli mwana buli step gyaddako omwana kati yeetaaga kiki bwe mbawo n'enzera yeetaaga kiki bwe mbawo n'enzera yeetaaga kiki waliwo ebintu ebyobuwangwa bye tuyigiriza abaana baffe naye ate nga twerabidde okuyigiriza abaana baffe ebintu ebikwata ku misingi oba ku ddiini busiraamu ekyokulabirako abazadde mwenna abampuliriza abalungi mulina abaana bammwe abawala n'omwana aba alina emyaka 5 emyaka 7 emyaka 8 emyaka 10 n'otandika omuyigiriza ebimu ku bintu ebiteekeddwa okukolebwa abantu abakulu naye nga weerabiddeyo mu kusooka nti omwana tumumuyigiriza kusaala bannange omuntu yenna awasa omuntu yenna agenda okutwala muwala wo atwala bwongo naye obwongo bwebwo bwennyini nti wamuteekamu ng'akyali mwana muto tetuganye okumuyigiriza kyateekeddwa okukola mu kisenge n'omwami we si kibi era njigiriza nnungi era tubyetaaga byonna naye kyandikire no wansi ng'omwana omumanyiza ekintu mpolampola mu bikwata ku ddiini busiraamu ne wanaatuuka wali masha Allah ojja kubanga buli ky'omuyigiriza bamanye nti kyensonga enkulu naye osamuntu agamba nti ng'ebiri byonna bana tabifuddeeko ng'alina ensonga kwasibidde bamaama nammwe mwolese obuvunaanyizibwa bwammwe eri abaana bammwe abawala naawe taata kyoteekeddwa okukwatako nga taata eri omwana w'omuwala okukimuyigiriza kimutendeke naye muyigiriza omwana okwambala maama ayagala ayigiriza omwana okwambala naye maama ennyambala yamulema kakati omwana n'ayambala ki obanga ddala okakasa nti okwambala obulungi kirungi gwe maama lwaki toyambala bulungi abaana bo bagamba mulekerawo okwambala empale baana bange gweze mwosiiba mulekerawo okola nti ebintu byobagana ate byokola omwana agamba naye ddala wawe tuli ekituufu kyeki maama atugamba kino agamba nti do as I say but don't do as I do kolanga bwe ŋŋambye naye tukolanga bwe nkola ki maama ng'olagira omwana wo mulagire eki kyennyini gwe kyokola خطورة الإطراح بوصف الجمال على غيره أو غيره من الصفات الخلقية أو من الصفات الخلقية أو الخلقية لدى الأولاد أغامنت خطورة الإطراح بوصف الجمال وزد موال النيو ensonga ya kabenje okubeerako embeera gy'otandika okuwaana eri abaana bo ng'ekwata ku butonde bwabwe oba endabika yaabwe ng'ate erimu okwawula nagamba omwana ono yanfaanana omwana ono mubutuufu yensi naye omwana ono tanfaanana ebigambo bwe bityo akaana kange kano bannekana kalungi konna nebuza neŋŋamba basenga bonna bonna nazaalanga buno ebintu bwe bityo abaana babeera nga nagamba kitegeeza nze ndi mubi nkitegeeza ndabika siri mwana wa taata ebigambo ennyini bye twogera nga abaana ffe batuwulira biraga kiki tetuli gye bali nagamba nze taata yambola yansola kuva dda nga nkyali muto yali yagambanga nti gundi ono mulungi nnyo gundi yakola bulungi gundi wampisa okusingako nze abantu bano abaana bonna bano bayagala bakufaanane oba bafaanane kikyoli basobola bulungi nnyo alhamdulillah kusinga ku nteekateeka za Allah naye tubawulamu mu mbeera za kuba kugamba nti ono yasinga kuba n'obulungi ono yali bwati ono yali bwati bwejjira mu mpeera za mpisa nnonye kuba nange nibana mwenna mufaanagane nga gundi masha Allah mwenna mumulaba naye mwana muwulize mu mbeera bweti ate naawe osisobola wegamba babulire mu mbeera ennungi so si mu mbeera ogamba nti mumwantama n'okuntama mbalayo omwana ogwo era ekka yanfaako ye gundi bano nabo bayinza okugenda mu mbeera nti kiraba tetumufaako katukole bye twagala embeera endala obekkuba eddala agamba nti rabtu at-tawjihat wal-awamir wan-nawahi billahi azza wa jalla walaysa bil-'aadati wat-taqalid tugezeeko okukwasaganya ebintu bino okubulirira abaana baffe ebintu bateekeddwa okukola ebiri nnyo ne bye balina okwewala ebikyamu byonna tubize nga tubizza ku ludda lwa Allah so si mbeera zaffe eza bulijjo n'ogamba lwaki omwana akeera ku makya n'abuuza lwaki omwana baba abuuza afukamira lwaki omwana waba wamuzadde wo amazzi ago okunywa akola bwati lwaki omwana okola bwoti ebyo bintu ennebene bwe tuba tubireeta tubizimbire ku ludda lwaki ku ludda lwa ddiini edda baatugambanga nti totuula ku kinu toba muliro kiro tofuuwa luwa omuwala tavuga gaali totuula ku ssiga byonna ebintu byabikolanga naye nga zaleeta khalid wala adat embeera zaffe ez'obuntu oba ng'ebyobuwangwa naye ffe buli kimu kituba tukola tukizze nga tukizza ku bintu ku mbeera za Allah nti kino Allah yakigaana lwaki omwana ajja kumanya nti kino tekikola lwaki lwa Allah naye singa anamanya nti kino kyabuwangwa agamba kasita ndaba kyaffe kitegedde munnange تحبيبهم لله عز وجل بذكر صفاته ونسبة النعم إلى خالقها agambye nti abaana baffe bano
tubaagazise Katonda waabwe omutonzi obwe tumubaagazise era nga tugezaako okwogera ebirungi Allah byazza abakolera abaana abo era n'ebyengeera Katonda byabawadde oba Katonda byatuwadde tubizze eriye ogambe nti alhamdulillah maze ebbanga ndimpangisa Allah yansobozezza n'enzimba ennyumba omwana ajja kulanga ekigabe kaseera taata ayogera Allah yaani mbadde ntambuza bigera Allah mpadde akagaali bannange nno badde tugende kufuna kyakulya naye mbadde alhamdulillah Allah nampa riziki omunnange leero kuno badde tugenda kusoma naye alhamdulillah Allah yansuusize nefuna kasukulu fees bannange okwambala bwadduganya naye alhamdulillah Allah yansuusize nembeera nti nfuna engoye zemwambala omwana buli nonoogera ebigambo ebyo ajja kukola ngaobwongera omanyi nti si kukola kwengayiye oba si mbeera ze engayi wabula buli kimu agenda kukizza waani kulwa Allah manyi nti buli kyengeera kyonna kya Allah ensonga nti nja kukola omwana nga atebenkanagema leero Allah tampadde leero sisobodde funa kino leero kiri bwe kiti leero magamba nti baana bange nze natoba okutuukawo we muli okuzimba ennyumba eyo nga nafaayo nnyo nga nawaayo obudde nakola ssente okwera nti mufuna muba nti nzimba amaka ago embeera bwetyo tugiyigiriza abaana fulme bateekamu kirala bwa twegirize enteekateeka za Allah agamba nti ijadi aljawu almulaim walmarah dakhil alusra ijadi tuteekewo aljawu almulaim yani almunasib tuteekewo embeera ennungi embeera erimu emirembe eri abaana baffe tetuganye munnange akasente takaliiwo yes tekaliiwo naye lema kuteekawo mbeera ekalubiriza abaana buli kaseera mbeera yakanyigo mbeera yakwakalubiriza omwana tawulira mirembe ng'ali waka omwana awulira emirembe ng'ali ku ssomero bannaye mulaba abaana baffe bano bwe babatanga bava ku ssomero nze ndi musomesa naye tuta abaana nga bava ku ssomero nga mudde waka nolaba nga waliwo omwana oluba mu kiraasi bweppa ateekako misinde pulupulupulu mpaka waka ne waliwo omwana gw'osanga nga mubagamba mugende waka ng'olaba yeetala asunga addamu no addamu litagala agenda ku ssomero bamusaamukuba bayimiridde ali ku miti ali ku biki waliwo omwana nga tafuna mirembe mu maka si lwakuba nti waka waliwo enjala si lwakuba nti waka wali ki naye babeera ng'olaba nga waka waliwo emirembe omwana baba tebamuterawo mirembe waka kwegamba tetugambye nti abaana babeera nti waka wali emirembe wabeera TV amaka nga aliwe gati nedda wasobola okuba nti wali TV naye ng'omwana awulira nga ayagala ewaabwe kati tugezeeko abaana bano okubateekamu ekintu ekyagala ewaabwe ekyagala mu maka gaabwe ekyagala ensi yaabwe waliwo omuntu gwosaana agamba nti saagala nakumpita munnayuganda n'omubuuza nti lwaki eyo talina jjawulo mulaimi musoboza kwera mu nsi ye Uganda n'osanga obula nagamba nti ewaffe saagala kumbulira nti gye nzaalibwa saagala nakumanya nti nze nzaalibwa eyo lwaki talina jjawulo mulaimi teyalina mbeera nnungi musoboza kumuteekamu kintu kyagala we naye banna tuyigiriza abaana baffe okwagala ewaabwe okwagala ebyabwe okwagala ensi yaabwe okwagala amawanga gwabwe okwagala obusiramu bwabwe okwagala buli kimu omwana abeere nga afuna emirembe ng'ali mu mbeera eyo katusembeyo embeera eno agambye nti تعمد الحديث الإيجابي عن الجيران والأقارب والأصدقاء وتجنب الحديث السلبي bazadde bannange mwenna bampuliriza tugezeeko okuteekawo emboozi ennyuma emboozi erimu akawoowo naye nga kakwata ku baliraanwa baffe mikwano gyaffe ab'eŋŋanda zaffe era twewale emboozi embi oba ebintu ebitali birungi eri abantu baffe otya ng'omwana w'omuyigirize bwe mba munyumya nobanga nga bwe twalaba nti neighbour wanga temukwatagana oba ekikaati biki tubimuyingizaamu bwe mba mwogera ng'olaba nga balina kyebakola nga kikyamu abantu oba abooluganda oba baliraanwa abo gwe ne mukyala oba ne bakyala bo mudde mu kisenge kyammwe gye mba mwogera ku nsonga ezo mubeera awali abaana temubateekamu bintu ebyo kuwajjukira nti mmwe barol model mmwe kyakulabirako eri abaana abo omwana ajja kukulanga naye obukyayi eri ab'ekika kye eri ab'eggwanga lye eri ab'ensi ye eri baliraanwa be eri abaali badde mikwano gye ng'abalaba mu mbeera positive tugambe nti negative attitudes mu mbeera za kubeera nti abalaba mu mbeera nkyamu so bazadde bannange abaana ffe tubayigirize twogere ebigambo n'emboozi ennungi ezo ezibanansi bwe zikwatagana nabo ku bantu baffe baliraanwa baffe mikwano gyaffe n'abantu bonna bwe kityo bwe tukomyawo olwaleero tugenda tutandikira ku pointi eya 7 biiznillahi taala mbajjukize mwenna abalungi omukolo gwaffe ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno wali ku Old Kampala Senior Secondary School atamanyi Old Kampala Senior Secondary School weeri bw'otuuka mu kibuga babuuze nti njagala genda ku Supreme Council bw'otuuka ku Supreme Council bw'oyimirira bw'oti ku Supreme Council bw'otunula eri bw'otujja kweera ng'olaba Old Kampala Senior Secondary School ojja kuba ng'otuuse mwenna tubayise tubeerewo bannange subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.